nga tudda ku mulamwa. Oluvannyuma lw'olukiiko lwa Minisita okuyisa ekiragiro ky'okusazaamu ebyapa by'abantu abaasenga mu ntobazi abakosebwa olw'ensonga eno bavuddeyo okwemulugunya nga baagala waakiri gavumenti ebaliyirire. Minisita w'ebyettaka Betty Amongi atukakasizza nga ddala bagenda okusazaamu ebyapa byonna ebyafunibwa ku ttaka eriri mu ntobazi kubanga byafunibwa mu bumenyi bw'amateeka. They cannot be compensated because, like I said, protected areas are protected under the Constitution. Amongi era alabudde abo bonna abaasaanyawo obutonde bw'ensi wamu n'entobazi oluvannyuma lw'okusengamu tibaakuliyirira gavumenti. On compensation, they are the ones supposed to compensate government if at all it is discovered and proved that they are the one who participated in depleting such wetlands or forest reserve. Minisita w'ebyettaka ategeezezza tibadde bagenda mu maaso n'okuteeka mu nkola ekiragiro kya kabineeti wabula bafunye okusoomozebwa kw'amaanyi okuva eri abantu abaddukidde mu kkooti wabula nga kino tekigenda kubalemesa kubanga bakolera wamu n'ekitongole ekiramuzi. And cabinet has also now directed and agreed that it is important now to engage the Chief Justice and the judiciary so that we are able to read from the same page, because areas where there are wetlands are protected both in the Constitution and under the Land Act. Amongi agamba nti obuzibu bw'ettaka nga kw'otadde n'okufuna ebyapa mu bukyamu buviira ddala wansi mu bukiiko bw'ettaka ku zi district ne ku magombolola era nga baakunogera kino ekizibu eddagala nga bakolera wamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala. So what we have been doing is to forward names of those who we feel should be disciplined at a local level to the district local government level for them to take action. Bo abaagula ettaka nga baali tebamanyi nti liri mu ntobazi gavumenti esuubiza okutunula mu nsonga zaabwe oluvannyuma esalewo ekyokubakolera. If we are to handle such categories, we must prove beyond reasonable doubt that they were indeed bona fide purchaser without notice. Gyebuvuddeko abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema baatandika okugoba abantu mu ntobazi nga batandika ku Lubigi. Suhel Mugabi, NTV, Akawungezi.